disitulikiti ya Bugayo akusakira ag'ebyobufuzi. Muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Mabiola Care agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John. Amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Tiri 16 omwezi gwa mukaaga ate omwaka 2016 Zesenyonga Beka Mulinde okutusako amalindirire akawungezi kolwalero era nga tandise bwenti. Omulodi meya wa Kampala Salongo Elias Lukwago alonze kansala wa Makindye East Sarah Kanyike okubeera omumyuka we. Kanyike nga aludde mu KCCA ate nga munywanyi wa Lukwago asuubiza okuweereza obulungi ekibuga. Grace Nantale Kakoza katuwe bisingawo. Do you accept the nomination ceremony? The nomination, you have interest in that committee? Lubadde lukiiko olusookedde ddala okutuuzibwa Lord Mayor Salongo Elias Lukwago ng'akomyewo mu kisanja kye ekyokubiri oluvannyuma lw'ekisanja kye ekyasooka okugenda obubi. Mu lukiiko olusooka Lord Mayor mwalina okulondera omumyuka we ng'era kino kikoleddwa leero. On that note, to invoke the powers vested in the office of the Lord Mayor under the provisions of Section 9, subsection 3 of the KCC Act, to appoint Sarah Kanyike as the Lukwago alonze Hajat Sarah Kanyike okubeera omumyuka we era oluvannyuma bakansala nga bakulembeddwamu Burhan Byaruhanga ow'Ekyambogo, Muhammad Segirinyo ow'Ekawempe wamu ne Daudi Lwanga ow'Ekamwocha ne bamuwagira nga Nankulu w'ekibuga akiikiriddwa omumyuka we Tukahiirwa. Oluvannyuma Kanyike alayiziddwa omulamuzi wa kkooti ng'era asuubizza okukola obulungi emirimu gy'ekibuga. Kanyike nga musomesa mutendeka aludde mu Kampala ng'era kyandibanga kye kimuviiriddeko okukoonoola ogufo guno. Wabula wabaddewo ebyogerwa nti Lukwago yandironda mu kibiina ekirala nga FDC ng'era abamu babadde basuubira okulondebwa. Muhammad Segirinyo agamba nti engeri omukisa gye gumubuuse alina okukolera awamu ne Kanyike. Lord Mayor bwaba teyalabye mu Segirinyo busobozi nga yabulabye mu Honorable Sarah Kanyike sikiinaako mutawaana kubanga Honorable Sarah Kanyike mukyala mukozi era nze ndi mweteefuteefu okutambula no Honorable Sarah Kanyike kubanga newankubadde nga Lord Mayor erinnya lyange libadde ku mwanjo nnyo gyali naye yasazeewo n'aga nti Honorable Sarah Kanyike gwe nnonze. Oluvannyuma Kanyike atwaliddwa mu ofiisi ya Deputy Lord Mayor nga naye esangibwa ku City Hall. So here is the office. Start your duties officially. Bakansala balonze n'obukiiko obw'enjawulo obugenda okukola emirimu gy'ekibuga. Mu lutuulo olusoose Lord Mayor ne bakansala be nga bamaze okulayizibwa, Lord Mayor asobodde okulonda omumyuka we Sarah Kanyike ng'onaasuubizza okumalawo obuvuyo mu KCCA. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.